Yes, okay, yes, right. Nakalo njagala nate tukafaba kule buterevu nnyo nyini ddala nga batugamba ati director Elisha Payton atenga tukatandika butandika. How was your week? Director of photography Mama at Prosper. I see. Tutandika butandika nagabe ke tuliko bakayise the wise girl nga tubenga tukafaba kula. You're fine. Okay. Master kitu yayingirawo nateera ngala wekanye. Out radio proposal. Nabagamba onundi natogwayita nasagana twageza kubanga tutunulira engeri y'okuwandika mu radio proposal. Kyekirowoozo kye radio. Okay. Remind us. Okawandiika otyo okubanga bw'otyo okatwala ku radio wasobola okubanga batukkiriza. Kwe kubabuuza nti anayinza okubanga bw'ati atujjukizaamuko bwe twakoba. Njagala wekkanye ye musomesa kiti ali mu kiraasi tugera maaso. That's a bad behavior. Yamugambe ye bampisaamye okubanga munaye weebakiriza mu kiraasi. Okay. Obange yafunye vitamini y'otulo. Njagala wekkanye. Yamugamba naye asobola okubanga bw'ati atujjukizaamu. We studied about a radio program proposal. Nakaye kwe kuwanika twagezako kubanga tutusonola ku program proposal. Ne tutulola ku title. Then we have. Tugenda maaso tutandika butandika. Baana baffe bawo nate bannaye bakutusaka katandika VJ Shivo nkatuddemu. So ebeera ne kubanga batumirako mwena ababwagira ate n'ababwagala. Ku Telegram waliwo nawe tuli bera ng'otunoonyako VJ Shivo ku 0702588577. Njagala wekkanye ekibiina kye tulimu muno obeeko n'ekyokuyiga n'ekyogenda nakyo. We have the technical aspect. Yamugamba tulinawo ko technical aspect kugamba byolina okubanga bw'otolondoola. Radio proposal. Njagala wekkanye bye birowoozo bye batuwa waneeno. Obulungi wange natageza kubanga otyo akawukekkaanya nawe ampuliriza. Natambula kyenkana ki? Nagamba tunatambula kyenkana ky'okubanga bw'otyo kugamba ebintu bitambula bulungi nnyo nga mmwe temuwaayo birowoozo byammwe. Waliwo asomagira wuuno ye Kapyanto. Njagala wekkanye. Kapyanto asomagira. Kwe kubagamba ati obudde buyinza kubanga etambula etya kwegamba mu budde bwabbwe. Kale tugiweeteese okuva ku ssaawa 8 paka ku 10. Okitegera ekintu ng'ekyo. Bye birowoozo byonna okubanga bw'ote ebimu kugugamba ogeraganya ng'owandika proposal. Yagamba Kapyato kikiweebaka ki obudde buno kiki tewafunye eddoozi ya kwegamba weebase bulungi tewalidde. Manyi bye bizibu ebisinga okubanga bye batawaanya. Yamugamba beera weebase ogamba osumagirira kibuzibu ki ye master kityo. Yabasomesa production. Yagamba regular mukimanyi mulinawo pepa ne kati musumagira nzo bakonda kitinga lesoni kwegambwe base bwebashi tebwerabira atekawo gezigenda kubanga azija ne pepa ate nzito omwegenda kuba ya ssaawa 2 njagala weekale ludda baje bigwera tudde eno waliwo yali akola research ye ludda baje bigwera najja wanasooka kubanga bwatyo yekaaja bwasusula wano wazza wali nagabe tugenda maaso ludda wanateje bigwera njagala okalabe nate munange Meko kone choyiga mukono okunyumira nagabe tulawe tuyigana okunyumirwa wano ku VJ Shivo production zirateera tugenda maaso. Yagamba mwana gwe tusome musome Kola bibuuzo. Yagamba kasano kakola bibuuzo. Njagala wekkanye ayine Kapyato. Ye kambuuze. Osoma koddi ebitabo. Ne wesoma bitabo. Yamubuuza gw'osoma koddi ebitabo. Yamuganze nawe ne wesitasoma okimanya bumanya. Saba kulembera. Kitu kitwala maaso gwe weerabidde nti gw'olina okusoma ebitabo. Njagala weekale nagabe tulaba the wise girl ketuliko ketufa bakula olwaleero ketutuddemu nateera nyongera okubategeeza nti mwe bana project ezenjawulo oberenga muzituuse wa VJ Shivo tubenga tuzikolako na tempola mpola nawe ayinawo nateeka abadi ey'enjawulo olinawo obulango bwanjawulo tujja kuba nti tukikwasaganya batugamba nti ngenda kikatalo weto zeetoolodde Mr. yabagamba naade nsuga n'abategeezesa okubanga bwe tujja kubanga tukolayoko ka testi ye Mr. Kityo yasabudde suuti ye teri agamba yo teri amukuba ku mukono emansita tugera maaso yagamba pepa yino njiina kati ekizibu mwena ade badoozi nga ade mulowooza nti no tetuli ku bya ddala kati budooza mugenda kubanga ate mugeza kubanga bwe tomukyekkaanya kwe kujja natandika okugabira buli omu waneeno kakasa nti no bintu biri serious njagala wekkanye ye testi gye yayogeddeko yagamba kakasa mukisobola kuba ate mukola bulungi sagala buli omu abongo yagala ndabe kilasi eyimiridde etya mulimu basobola bate basenga bali ku masimu bali ku WhatsApp tugera maaso waliyo ne masonti eno emabega ludda baje bigwera ye masontyo fani wa fiki Gaza njagala wekkanye ludda waje bigwera pepa mugenda okugikolera essaawa 2 yabategeeza butereevu nnyo mu lulimi lwe tutegeera ddala pepa ssaawa 2 mugenda kubanga ate butomuwaaya ate watali kusukamu wadde akasekonda teri kuyongerezaamu nsuusuuba
ludda waje bigwera tugenda maaso nateera Wenga muri what? yagamba njagala mubenga muli kuganga mumaliriza buli omu gasobola kubanga bwati ateekawo olupapula lwenga question ezo zimaziriddwa Vanyuma nja kuba ate nja kuba mbategeeza nti nno sigenda kuva mu kifo kino saagala kulaba akoppa mukole nga bwendi teri kwekwasa nti ate olwo yatubbira yaliko ku WhatsApp n'abuuza akabuuzo ka AI ndekuga neemuddamu mukolere wano nga ndaba tutegeere ensonga nga bwe zinaba zitambudde yaliwo ye master kityo ow'ekikalu yagamba ndowooza kati ndowooza ebbanga lyemberedde wano buli omu yali badde bw'ati ampa ku lupapula kubanga kaakati akaseera ndaba kwega bakawezeewo saagala mugambe mbw ate collect for me mbw ate nkuŋŋaanyirizaako olumala mbitwalirawo keekadde balina okubanga bwe tebabikolako mpolampola tugenda maaso nateera I'm here until you finish. Okitegeera ekintu ekyo yabagamba nti wendi paka wemumaliriza teri kwekwasa mbw ate ki nagawe tulikana Uganda ate naga baana baffe bawaloke tukufa bakula mpolampola nakapyata alina okubanga bwati akuba pepa ye njagala budda waje bigwa naga tulaba the wise girl. Stop. Time is up. Kwe kubategeeza nti akadde kwe gaba kenaba wadde kaweddeyo kubanga alabika kati nange nkooya akatebe kanyizeemu ate mmwe baanike batanyiga atoobo laba mbeera fuli nga ntambula namwe ate mmwe abatuulako gaga temutambula musooke mumpe nabagambye essaawa 2 temuli kusukkamu wadde ensuuso batetwongeramu nnyongereza tetwongeramu liba tugenda maaso nateera ludda waje bigwera kwe kujja namugaba gowa ennyabo twamaliriza dda kikyokola kyosayininga wansi mulimu abakubanga obuboolo mulimu abakubanga obuboolo wansi ngolo pepe gwa ludda waje bigwera nate tugenda maaso yamugamba genda kubanga bweto mbimakinga ate sigenda kubirwisayo kubanga kasaba mubenga muvaawo kwegaga ebigezo simaze kuba sibimaliriza ye ticha ticho yamakingirawo nga kabanga tekannayita musobola okumanya buli omu waakoze sawa bwe zitola yakomawo okwo so kubanga bwati abagabira ludda waje bigwera nateera yalina okubanga bwati asembera yagamba abakozeeko nga n'abagudde mwena mugenda kubanga bimalira kubanga ngenda byogererawo tugenda maaso yalina okubanga ajja n'asuusula waleero yogera okutegeeza kwe kusoma wano eno omwana Samulani Samula iye yafunye 5/5 tewali kubanga yakopye kubanga nabaddewo yafunye 5/5 njagala weekaaje najje wannakate nakakaawo nakakaawo Joweria nawe kwata ezizo zo wajje muntu yozo tugenda maaso budda waje bigwera kwe kujje wa Carolina gwe twasanga mu Ndeeba tugenda maaso namugamba nawe zizo zewakoze munaye tewasuusizaamu ludda waje bigwera ye kirasi gyasomesa waliwo abeera yeebase essaawa 24 oba yeebaka ki oba musimenta tugenda maaso ye musimenta yagala nesikakaso baddala z'ofunye 45 ddala zeezo kale era kale tujja kitwalaganyizaawo manyi mulimu abasomesa gamba ezo z'ofunye kakwegasise kakasa yagamba no si atera okwebaka yafunye 9/5 oba yankopye yankopye nga ndi mukumakinga nga ndi mukuŋŋamba mansa ansa gy'oteekawo yeye nkyamu ngololaamu ebituufu oba ngololaamu bifuula bituufu tugera maaso yeyeebakaabaka nyongera okujjukiza tuli ku the wise girl gye weekaanya nate munaye yawaleero nate munaye agambye ku Telegram yaffe gyekali nate ku YouTube yaffe osobola okubanga bwoti okalubamu kasi tosachinga video Shivo beera ng'osubscribinga tugera nate okubabuuzaako mwena gye musinziira olwo kwe kubawonekera naganze mwana ndi kabejja nabagambira wewe tusegeera nga tubagamba musome temusoma mwefuula mbu musoma ye kabejja njagala weekanya abula mwana gwo obikola otya okubanga ne answer zibuukira bubuukizi ekibeera nti awo bwero mwana kandabeko okuziza omwana gwe tugenda maaso natera ludda waje bigwera awo wenyini wetujja okubanga we tetutandikira kaddako natera munange mukama bankuumire mwebale kubanga nate mukekkanya mbadde video Shivo nate babayi.